Kigambibwa nti omwana ono omuwala ow'emyaka 12 yakwatibwa omusomesa we Mityana n'amutunuza mu mbuga ya Setaani mu mwezi gw'omwenda omwaka oguwedde. Kigambibwa ono y'omu ku baana abalala 3 abaakwatibwa omusomesa ono y'omu okutuusa abazadde lwe beekubira enduulu ku poliisi. Kati abazadde ne beekubira enduulu ne tugendayo ne tumugyayo ne tutandika kunoonyereza. Kuno kwe kumu kutulugunyizibwa okuli mu masomero okulesa abalwanirizi b'eddembe ly'abaana nga batakula emitwe. Okutulugunya okulala kuzingiramu okukubwa emiggo, okukangibwa, okuboolebwa nga bino byonna kuba kutyobola ddembe lya mwana mu ssomero ebimulemesa okusoma obulungi. Abapulaani Uganda n'ekitongole ky'amateeka mu ggwanga bafulumizza alipoota eraga ensonga lwaki bino bikyagenda mu maaso newankubadde amateeka agakuuma eddembe ly'abaana weegali mu ggwanga. Kwegamba bwe batunuulira entulugunya emu nebanyiiza nnyo ne bakola etteeka ku ntulugunya eyo, oba bwe batunuulira ekitundu ekimu nti oba abaana mu masomero babakuba ne bamenyeka emigongo ne bakola ki, kwegamba ne bafuna obulemu ku mibiri ne banyiiga nnyo ne bakola etteeka. Naye bwe tunaatandika okukola amateeka buli kitunyiiza ne tukikolera etteeka tetujja kutunuulira mbeera y'abaana mu bulambulukufu bwayo. Okutunuulira okukuba abaana ng'emu ku ngeri egwanidde okubagunjula ebyobuwangwa ebitulugunya abaana omuli okufumbiza abaana, abantu obutafaayo ku nsonga z'abaana, obutafaayo kuteeka mu nkola amateeka agakwata ku baana bye bimu ku ebyo ebireetedde abaana okwongera okutulugunyizibwa mu masomero. Amasomero tegayina biwandiiko ebifuga abaana oba abasomesa naddala ku kintu kino eky'okutulugunya abaana. Singa bibeerawo nga babikoze nga babitadde mu buwandiike naye nga n'abaana bennyini beenyigiddemu mu kubikola kiba kiyambako. Olwo n'abaana bamonitalinga abasomesa n'abasomesa nabo bamonitalinge basomesa bannaabwe. Okutulugunya abaana mu masomero kibalemesa okuyiga obulungi, okukula obulungi, abamu okulowooza okwetta ssaako okweyisa obubi eri abaana bannaabwe.